Uganda ina passport ya Kanyama. N'abantu bano barambala bibafaanana muloosa mulimu abulamu akakadde twekozeemu omulimu okulaba nga ekibiina nga guddukanyizibwa okuva olunaku olwo okutuuka omwaka omulambala oguggwako. Omwaka ogwo weguggwako twali tusuubira bannaffe okujja ewaffe batu akawuntingire mu kifaananyi twakola bwe tuti mukago gwe twagendamu twatambuza bwe twatambuza kino twatambuza kiri bannaffe tebadda okuva mu kiseera ekyo n'okutuuka kati. Omwaka guggwako endagaano gye twakola nabo gye mulaba wano endagaano yasayingibwa omwami Lugongoya nga Secretary General wa People Power ne tekewane mukonge Kibalama ng'eyaliwo omukyere ekyo mwaze nkulembera. Kati omwami oyo n'ajulirwa Nyanzi Fred Sentamu odinga bali ku ddembe n'ekigozi Williston. So kati endagaano eno weyaggwako olwo oba tokyalina kyo obukulembeze ne bulondebwa abamu ne bubawummuza abamu ne babakyusa mu bifo era weesanga nti abaami abo abamu aboogerwako nga Bobi Wine tebamuwummuza nti dde ebbali w'ekibiina tojja kukola. Baamuwa obwa foreign secretary. Foreign secretary akola ku nsonga z'amawanga g'ebweru. Omwami omuwulira enfunda nnyingi nnyo ng'atambula nnyo mu mawanga g'e Bulaaya, Amerika, ewa Europe yonna atuukayo. So obusobozi obwa bulina. Era abakulu abaali mu lukiiko lwa Seeke eyatuula ne Delegates Conference ne basalawo nti omwami oyo yasalira okutwala ekifo ekyo. Era kyamuweebwa ye asigadde okujja wano okulipootinga kuba ofiisi weeziri nzigule. Buli omu atwale ofiisi eyamuweebwa n'omukulu David Lugongoya oyo abadde Secretary General naye ekifo kye weekiri n'ofiisi eweeri. N'ofiisi enkulu ennyo gyaddukanya ofiisi eya research okubuuliriza ebifa munda n'ebweru w'ekibiina okugayiringa ekibiina wa gye kiraga ng'oyita mu lukiiko olwo olwa research okutuusa amawulire ku bukulembeze bw'ekibiina n'ekibiina. Mukulu Kibalama ne banne mujjukira baali mu kooti era ne bagamba kooti nti gavumenti yaba coaching yabatendeka awo timugende mu kooti muwayirize Kyagulanyi ne bakulembeze banne era bagezaako bikola tebyakola. Bajja gye tuli ne batwetondera nti banne mutusonyiwe baali batusuubiza akasente n'akasente tekajja tukkirize tukolera awamu nammwe ntuga twali buzibu kati simanyi obeera waliwo abalala abazeemu okubabuzaabuza. Oba kiwenga mwezi ali bataripootinze ebbanga bwe riti oyo asuuliddwa obweru w'ekibiina mpozi zinaakolebwa. Naye bannaffe abo tubebaza emirimu gye bakoze kubanga era we tutuukidde kati waliwo ekibiina. Tetwogera ku bamemba of parliament bwe bali, bakansalazi bwe bali, ba chairman LC5 bwe bali. Kirungi nnyo naye nga tekimala. Abantu bateekwa okudda ku kibiina bewandise mu register eyawamu. Tulina gye bayita national register yenkana nene ddala kiyinza kubuulira nti yenkana bweki. Ekirabo ekisusa peegi 14. Omanyi omuntu bwe yeeyita kyatali abasawo batugamba nti waliwo obulwadde obuyitibwa schizophrenia. Omuntu ayinza okweyita kyatali bubeera bulwadde oluusi so kaakati tuyinza okuddaawo ne tubasekerera nakyo ate nga munnange beetaaga buyambi kubanga bwe nvaayo olunaku olwaleero ninga nti kaakati nze Joel Ssenyonyi yenze sipiika wa palamenti kinfuula sipiika Kabowa kansala alina okubaawo chairperson ow'ekitundu ekyalina okubaawo meeya abakulembeze bonna bandibaddewo naye wadda buli gwenkubira agamba simanyi naye abo bazze kuyisaawo bintu byabwe beefunira akasente badde ku mirimu gyabwe era nga bemuzimulira bannawulire naye kirungi kooti yasalawo dda bannayuganda bonna ate era abantu bannayuganda bategeera ekituufu kiki kyetutambulirako namulamwa ki gwe tutambulirako sente bajja